babadde mu parliament fuwano ku ASPRC mwewire tetudiscussinga kasasiro. Sigambye nti abalala badiscussinga kasasiro. Aha. Abantu b'enkyukakyuka tuba tuli ku nsonga kuba ebituluma tubimanyi ate nga bye bituufu. Ennaku ezo zonna mbadde ndi ku masomero school fees biki. Eggulo parliament yolo yatudde. Ne batandika okwogera ku school fees ezipaaluuse. Ffe bye tumaliriza tuli mu birala kati ate bo be batuze emabega. Ffe tukulembedde parliament. Ffe bayita abakwerege. Ffe bayita simanyi tuli violent simanyi biki. Simanyi twagala kuzza ggwanga mabega. Bye tudisikasinga. Parliament ndowooza speaker batuula ababaka bwe bava wano nga bafuna ebyokwogera mu parliament. Wulira. Badiscussing ku regulating school fees. Kadoocho naleeta amakebe galinga ag'ennyana y'ente. Ente bwebba amata ennyana ngebadde ekamwa neeganywanga mangi negayonkanga mangi n'otuukanga yakutudde ne bw'ekikola ennaku bbiri obeezi erwala amakebe negenda ezimba amatama bweti ne gabanga aga Kadoocho. Kadoocho yabba amabeere n'azimba amakebe. Ennyana bw'ezimba amakebe bateeka omuwunda mu kyoto ne gwengera n'ogyokya bwe bye parliament ya Uganda ensonga ze badiscussingako batambulira ku mutendera gwa social media nti ekisoose okubeera ku social media bwe kitatrendinga parliament tefuna budde kukiteesaako. Bamala kulaba nsonga ki ekutte bannayuganda omubabiro parliament neefuna ebyokuteesaako. Kitegeeza kinno nti kati bannayuganda bamanyi bulungi ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe okusinga ababaka be twasindika otukiikirira. Kubanga bw'olaba nga ababaka ensonga eziruma bannayuganda tebazoogerako singa bannayuganda baba tebavuddeyo kwekubira nduulu ku social media. Bannayuganda bavayo ne bakuba enduulu abo nga balyoka batwala ensonga eyo mu palamenti bagitunulemu balabe butya bayinza ogisolovinga. Kyokka nga ne bwe tetekebwa ku ya palamenti sigamba nti ebegenda kusolovingibwa just kujoogerako bannayuganda babeere bamativu mu mitima gyabwe nti ne palamenti etulumirirwa olaba naye ensonga eno esobodde ogyogerako bye twogerako oba bibaleeta bibadisikaasingako. So nga kyandibadde kirungi nti palamenti yetusookayo ffe ne tudisikasinga ku ebyo byebeeteesezzaako mu palamenti. Kya nnaku nnyo nti palamenti yaffe eri mabega okusinga ate entegeera y'abannayuganda. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa waali nnyo omwerabira bw'atawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo ayagala okugendako ebweru anoonya emirimu nga gikyakubuze naawe agoba ku mpapula zo. Haji Ssettuba mujjukire ye muntu yekka agenda okukuyamba nga akusomera ku dduwa ze ate nga zikolerawo kubanga baazisomeddeko bamutenda. Omusanga ku 0703 31 39 25 mukubireko osobole okuyambibwa naawe weeyagaleko ng'abalala. Amayuga genda olabe Kadoocho alinga ennyana eyabba amata. Wulira ne bamubuuza ku school fees najja on behalf of Minister of Education gundi oyo omukazi awe mabega wabadde atutte ennaku 3 ng'ensimbu zaamukuba tanaddangulu ali yayiriitira naye ekiri eyo nayo kika mwatemyeyo akantumbu Museveni yampama mu mpale kabadde ku Twitter nga gundi abayivu bagamba oh no but even if it is politics but we should respect the leader pama mu mpale twamugambye agipamemu namwe tumutumanyira kati fe abayogedde ffe babi eyagipamyemu ye mulungi zena mugambye agipamemu gwe wamuwulidde yeegaana gwoyomba ye wamuwulidde yeegaana oba olowooza ye teyakalabye kati nosuza mwe muba temunnabimanyi nga ye yakitegedde nti omwana abyogedde gwe wamuwuliddeko nga yeegaana nze yabyogedde nze mubi ye yapamye mu mpale ye mulungi mwe ate akubanja bwawerekera akola ki akuwalana ne lugenda lugwa ku pressure kye yamukoze
atobaye preso neyo atobaye kiki Museveni kye yamukola nze Museveni bye mubanja bingi wamawulira bamubuuziza ku school fees n'agamba bwati tetulina tteeka mwe tukwatira baseera fees tetulina mbu gavumenti teina tteeka liregulating amasomero tetulina kawaayiro we tubavunaanira naye senga nabadde ndi mu palamenti babadde bagenda kuntwala ebutabika bankebera omutwe NUP mulaba gavumenti ya mmwe bannayuganda abatudde obutuuzi amasomero gakyajinza abantu okuva ku miliyoni 3 okudda eri 4 okudda eri 6 wabula ne parliament yaganye okutumenyera amasomero ago amanya gaago ne bannyinigo bo bagamba Samu schools nkugambye waliwo essomero ddyo ogenda n'enkoko amasomero galina engeri gye gakyajinga mbu kati omwana bw'omutwala ku ssomero waliyo volleyball waliyo football waliyo biki waliyo netball buli muzannyo gw'oyagala yalitabemu bagukukyajinga gwokka kati omwana wa P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 omanya azannya muzannyo ki emizannyo giyina okubeera ku ssomero omwana n'agenda mu bivolleyball ne bimutama n'agenda mu biki ne bimulema paka lwazuula nti nze ndi muddusi naye bo kye bakola uniform ya volleyball eri wano simanyi ya mitwalo emeka eyagundi eri wano ya mitwalo emeka simanyi swimming ya kati omwana wa P1 amanya atya nti muwuzi omwana alina kusooka bizannya byonna n'abaako kyawulira nawulira nti mukama yamuwa amawugwe ga kyannyanja ono ye agenda kuwuga kati nze musasulire ntya nti omwana awuge bwonna bubbi bw'amasomero omwana alina okubigezaako byonna alyoka akakase nti nze bwe ŋŋenda mu mazzi nziira naye mu kupirimpya nsinga Solomoni Kampala anti munnaye gwe tulinawo bannange famire eyo mujja jjagala mulimba anti kakati gwe tusigazza ono waffe kipulinga ente kipulinga ennyana bamutira lulye Kenyambo bana Kenyambo no bamutta nabirabako wabula simanyi waje byaggwekerera kipulinga ennyana bamutta kati Solomoni yasigaddewo mu kubuuka teri amusobola mu misinde teri amusobola gwe tusigazza mukyali ku Nyanzimbu yazizimbye flyover eba n'enyanzi oli musajja Nyanzi yajjoze gavumenti alina flyover bw'oba ova mu kiyungu ng'ogenda bwoti mu master bedroom ogendera ku gundi ate wansi waliyo ttano eyo famire mujja jiwulira ate tujja jjagala paka kuwulira bulungi wamawulira parliament negamba terina ministry negamba terina tteeka kuregulatinga school fees mbwammwe ziri mu parliament abasoma mu mirembe gy'obote banyammwe ne bakitammwe babasasulira mu tteeka lya school fees kimbwammwe Kadocho Museveni mugwira gwe school fees gwe wagenda osoma mu masomero ge Uganda gwe ne Kagame dyali tteeka ki mu mutuyita basiru mbu minister zena yayogedde aleesa amakebe we don't have the instructors ayina nti ebitama amakebe mbu tewali tteeka kuregulatinga kati mwetteeka erisasulira omwana wa primary emitwalo 2 mitwalo 7 omwaka mwali jawa mwatula mutyo gamba nti omwana wa UPE asasulwe emitwalo 7 owa secondary 17 ow'emikono simmanyani technicals sani mbunu abo ba mitwalo 27 ekyo kyo mwakijawa
nga bagwira mmwe mwasobola okujja ne mufuna quality education mu Uganda ne mutuuka n'okufuna amagezi agafuga ensi. Kagame kali eri Rwanda ku magezi ge Uganda mwagajja lyali teeka kirengera embuuzi mbweyo parliament. Enchanga zakaba kwata nga abakumako omuliro mwenna mu parliament nga mugamba mbuno zake yagweddalu. Mwe bisajja mwe abasoma ku Obote na Amini mwasomera muteeka ki eritasobola beerawo kati. Ngojja ngo bivuma nga bagamba mbuno omusajja yavumya abantu. Mwenga mwasoma. Mwenga babawerera. Abaana baffe mubawerera muteeka ki ku mitwalo 2. Kiri Uganda mama nyabo. Museveni yajja nasanga wa amasomero. Mukirana mu mukaaga. Olwaleero 2024 agamba tewali teeka lifuga masomero. School fees. Nga waliwo teeka erifuga license. Nga temumisinga license eza masomero. Mwagendo ba okubabinikako licenses ennene. Nga mumanyi bagenda kuba sente bazijjawa. Mwamala kumanya nfuna ya masomero. Mwamala kulaba nfuna ya bazadde. Mulyoke mutekewo emisolo gya masomero ne license ne biki. Mutegeka mutya license nga temumaze kubala nyingiza yabo. Era golowooza ye munamujjako license ayina abaana 10. License ne mumujjako ya obukadde 15. Obukadde 15 ayina obbawa kawunga, amasanyalaze, amazzi, biki ye bwabibala ate nga naye ali mu kukola. Ayina abaana 3. Already mumujjeko meka omwana ayina omusasuza enzo naye asobola ofunamu. Kati lwaki mubavunaana fees? Government ye problem. Aba UPE bonga mwababalanga balina kuwa ebiri. Naye mulowooza ffe tuli basiru. 2. Museveni yasangawo amasomero mu 96 ng'okusoma weekuli. Tewaliwo teeka. NUP mu mwaka gwa 2022 NUP erabikako yerike etteeka nti akakofiira ka Nup ka UPDF lengere enkima, lengere embuuzi, lengere embaata. NUP ya 22 erike etteeka era limazeewo abaana. Bali mukomera bajjudde kwambala kakofiira akali mu tteeka Act 2020. Walienda huko musituni. Ora dea yalekawe tekali. Adangamu kati ajja nkwati. Nabagamba banna Uganda omuntu aliddamu okulaba ku Tumwine mu Kampala nkubira essimu. Ate no waliwo nno n'omuwala gw'engero ngenda baleetere eggulire mbagamba addamu okulaba Museveni kati bw'omulaba lindako okunkubira. Ngenda babulira mu maaso awo katono. Naye bw'olaba ku Tumwine n'olaba ku musajja gwe bayita Bantariza ayina emmundu nnya munoonya, ayina emmundu nnya mu mmotoka ye ziri wali. Abo bo balaba mpita tokubira muntu yenna mpita kuba ku simu yange. Mbu ora dea odangamu yo NUP bagiteekako etteeka eya 22. School fees zo teziriiko tteeka. Ekyo kyetagisanze mutabani wa Katongole nze mba nkikola. Nze mba nteekawo etteeka erya NUP ddyo nga lyajja. Olaba Museveni bwatta future. Bazadde baffe yabalemesa okutuweerera. Ne tubonaabona. Ne tugamba waakiri ebyobufuzi bino bye bitubonyaabonyesesa ebibi eby'Abanyarwanda. Tulwana waakiri tukyuse ebyobufuzi. N'akuteekako etteeka ye yakuttira future. N'amala n'akuteekako etteeka n'akukwata n'akakofiira ka Nup n'akukuba munda.
Lwaki ba MP babwambala bo ne batabakwata? Lwaki gwe wa wansi bw'okambala bakukwata? Ekyo leka nkiveeko kuba emimiro gitandise okunnuma. Nja bikomerawo olulala. Lwaki ebikajjo byo biri regulated? Lwaki ente zo ziriko etteeka? Lwaki ebikajjo by'omuntu wansi? Lwaki boda? Lwaki abatembeeyi baliko etteeka erikusibya ne mu sitewoolo? Lwaki school fees zo teziriiko gundi? Wabula n'osanga gunna Uganda ne gukubuulira nga bwe guli ogw'NRM leero wali ebyasoma. Wali ebisajja ebyasoma byo biyiika endusu amaddu. Bitambula biyiika amaddu galinga ga mpisi. Kuba yamanya jafuna bajja muwa wano. Simanya jafuna kati n'ebitongole babigasse. Ate njagala babigatte. Nammwe mujjeko eno ewaffe. Nammwe mujje eno mukiwulire. Lwaki emirimu gy'omuntu wa wansi gye giri regulated? Lwaki ejjaffe gye bagoberera? Lwaki awo etteeka lwe likola? Ba Museveni buli we baba nga bo be bakujjamu ssente, awo wo tewali tteeka. Awo wo wagazi bulungi. Buli we baba nga bo be balina otteekawo ssente, awo wo kafunda bwe kati bugenda butono bwe ziba zijja gy'oli. Nti akubbako kasooli wo gwe watunda nga oyina ensawo 150 mu nnyumba. Kilo n'agiteeka ku nusu 3 kuba yagenda okuwa kashi. Wabula n'akulimba nti mwenna nga parish abawaddeyo $17,000,000. Bw'owulira $17,000,000 eza parish ne zikuyingira mu bwongo, n'olowooza gw'omu akuwadde $17,000. N'otafaayo ku bbeeyi y'akasooli n'agikugulako 3. Bw'ojja ogula ensigo kuba eva wuwe n'ogula kilo gumu kitundu. Nga senga waleka 2 bimyoga parish modo n'otunda kasooli wo ku nusu 1,700 oba 2,200. Toyina kyeweetaaza myoga. Lengera embuuzi. Onale kibannange si kibalazi. Olaba nno bwe mbadde ngenze akapaalo. Esimbule gavumenti egamba terina bibonerezo eri ab'amasomero abaduumula fiizi. Bw'abadde alabiseeko eri palamenti olwaliro, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Muriku Kaduchu ategeezezza nga amateeka agaliwo mu kiseera kino bwe gatabasobozesa kukangavvula basaba nsimbi zino ezisukkiridde, nga weetaagawo ennongoozereza bwe babaako kye bayinza okukola. Abamu ku babaka bavudde mu mbeera ne bategeeza nga bwe bakooye gavumenti okutunula obutunuzi nga abazadde bakamulwamu omusimbi oguyitiridde. Olusomo olusooka olw'abayizi ba siniya esooka, agamu ku masomero gawuniikiriza abazadde oluvannyuma lw'okusaba ensibi esukka mu bukadde 3 ng'oggyeko fiizi eziyitiridde. Agamu gatuuse n'okusaba abayizi oboolyawo ebisukka ku byandyetaagisizza. Bangi ku bayizi balaajanira palamenti okuyita baminisitule ebyenjigiriza bannyonnyole wa we batuuse n'amateeka agakangavvula abakulira amasomero gano agasusukka mu lw'omusimbi okuva mu bazadde. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Muriku Kaduchu yalabiseeko eri palamenti olwaleero ku nsonga eno. Ono wabula atuukidde mu kunnyonnyola biragiro ebyateekebwawo ku masomero obutayongeza fiizi. Abamu ku babaka bavudde mu mbeera ne bategeeza nga minisita bw'ali mu kusoma alipoota yennyini gye baagoba eyamu ne John Kristo Muyingo atalina kyakuddamu eri fiizi eziduumuuse. Laba amakebera balaba. The same report, no full stop, no commas, quotes, everything is the same. Honorable Speaker, the report we wanted was to tell us that the Honorable so-and-so who owns this school, charging very exorbitant school fees, has been sanctioned.
wanamyuka Sipiika Thomas Tayebwa wateredde Minisita Katuuki Kuninga abe mu kwetooloola ababuulire oba waliwo ebibonerezo eri abaduumula fiizi oba nedda. So our question was, we know there are schools which are not adhering to this guideline. What are you doing to them? What punitive measures have you put in place? Mukwanukula Minisita Katuuki ategeezezza nti waliwo amateeka mwe balina okuyita okugaba ebibonerezo bino. The law has given some gaps in terms of statutory instrument and regulatory framework. Naye bwe tuba nga tetunafuna tteeka Kadocho wasoma okutuuka okubwa minisita wasomera mu tteeka ki? Nnyoko ne kitaawo baakuweererera mu tteeka ki? Oyo nkyanga musanga mukube empinga bagamba wire yakubye omukyala bagende bamukebera omutwe. Abomba mazzi. Honorable Ssenyonyi. Tukweyanziza mukwano Honorable Ssenyonyi yagenze n'agenda alaba abasibe bonna n'abalambula n'ayogerako nabo kubanga jjukira yakafuna office eyo. Najja n'atubuulira ebiriyo. Byasazeewo ku Mande bo bennyini be bagenda okgenda okusaba okubeerayo okweyimirira abaana abo kubanga ne bazadde baabwe baabagoba mbu tebalina bisaanyizo ebibeeyimirira. Excuse me. Mbu abazadde tebalina busobozi obweyimirira abaana baabwe. Ababaka ba Parliament be bagenda okgenda okweyimirira abasibe abakwatibwa n'obukofiira bwa Nup, simanyi n'ebyokulwanyisa bbomu na biki na biki. Okuli emisango gyonna teginnatambula gyonna bukyanga babakwata myaka 3 myaka 4 abalala gigenda mu 5 bakwatibwa 2019 tebalabikako ku 22. Bannaye Mukama Katonda wange kino kika. Honorable Ssenyonyi tweyanziza nnyo tweyanzeega. Nange njagala okugattako ettafaali ku nsonga eyo. Ku luno abasajja abo bwe bagaana mbasaba kuno kuteesa kwange kusaba kwange nga bwe bajjayo omusango gw'ebyokulonda ne gukomawo mu bantu ne bakimanya nti omusajja yatubba akalulu ne batandika okuyimirira okulwana ne Museveni. Abaana abo bwe babalemezaayo Oweekitiibwa Ssenyonyi His Excellency Kyagulanyi ne Secretariat mukoze kye musobola mmwe nga ba top leaders omusango ogwo mugujjeyo muguwe bannayuganda. Mubagamba abaana bammwe babalemedde tukoze ebyamateeka byonna biganye olunaku bweruti ne bweruti Kampala galwe Uganda mwenna mujje tulwanirira abaana bammwe. Muyita abakyala muyita abaana bajje balwanirira abazadde baabwe, muyita abalenzi balwanirire bakyala baabwe, muyita abawala balwanirire babbaabwe mulwa omusango muguze mu bannayuganda bwe gubalemerera tebababanja. Bwe bagaana okwenyigiramu tebababanja. Nkyensaba okwo kwe kusaba kwange ako nalese kalowoozo kamukuŋŋanya leero nange nnabbye ekiggula luggi kulwakuba nkitadde wakati wabula temumugamba. Nange nzibye ekiggula luggi. Omusango ogwo ku luno bwe bagaana mugukomyewo mu bantu bannayuganda mubagambe gwe bagaana olwanirira bannaabwe n'abasibe bakitegeere baleme gamba mbwe NUP no. Bannayuganda mubaddiza abaana baabwe mubagambe mujje tulwanirira abantu bano ng'ennaku z'omwezi bweziti boda mwenna muteeke boda ku ttaka, takisi mwenna muteeke takisi wansi, ebizimbe mwenna muggaleewo. Kati tulabe bannayuganda abalyamu bannaabwe olukwe. Bye byonna Honorable Joel Ssenyonyi ogw'obwa Leader of Opposition agutandikidde mu Jjiya nti yagenze n'alambula ku basibe abo
olw'ensonga y'okubeera nti ebbanga lye bamaze mu kkomera tebalina musango gubavunaanisa. Babaleeta mu kkooti oba tulagako obulazi nti tukyabalina balamu, bamala ne babazzaayo. Honorable Joel Ssenyonyi yeesitudde ye yennyini nga leader of opposition n'agenda obbalambulako. Bye yasazeewo byebyo nti mwagaana bazadde baabwe beeyimirira, ffe katujje ng'abakulembeze tubeeyimirire. Katusuubire nti osanga oba oliawo bo banaababawa lwa nsonga nti bo bakulembeze bamanyikiddwawo basobola okusangibwa singa baba nga bano abaana baganya okuddayo okweyanjula ku poliisi. Bamanyi bwe basobola okusanga ba Honorable Joel Ssenyonyi bangu bakukkiriza abantu abo beeyimirira abasibe baabwe, kubanga baagamba nti bo abazadde b'abaana abo tebamanyi wakubasanga singa omusibe aba aganya okuddayo okweyanjula. Katusuubire nti abantu abo banaafuna okuyambibwa, kubanga bwe banaaba tebababawadde ate bannayuganda balina enteesa yaabwe ebasaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayambeko okuyimbula abaana abo nga bannayuganda bakwatidde wamu. Ne bannayuganda nja kukwata Najjolo nga nze mbasaawa wansi nga bisubi nsaawa bulenge. Omanyi Najjolo essubi okola bwo nokuŋŋonda wano nosala bwe zzu mbasaawe mu Kampala nga temumanyi kibasaawa bulenge. Si pulezidenti wammwe ate abayisa okwewandiisa ate muzze ngeze nkwatira omuntu ewange ng'abala abantu bange ojja kumbuulira. Bukyanga Museveni atubala yali atuwadde ekyemisana. Baleesa Abanyarwanda baagala kubala nnamba y'Abanyarwanda baabwe etuuseewa. Babakakkanyiza kyenkana ki? Bwe muba mukyaganye nga mukyazaala Mukama bawadde ekisa, muli eyo muzaalira mu bisegguusi, muzaalira eyo nga tebabamanyi bagamba nga bazaala nnyo. Falaawo bwe yamanya nti Abayisirayiri bazaala nnyo okusinga Abamisiri yagamba babatte. Bwe banaamala kuba bajja kubala ebituufu bamanye nga tetuwera. Baasi zonna ze tukuulumulula okujja. Babongera obukerenda. Ojja kutuuka okuzaala omwana ng'omwana afuluma nga bukiringi bwa mmwanyi. Ng'obumwanyi bw'embuzi kamukamu okugulu kwokka omukono gwokka. Banaerindako omwana wakyaliyo ekitundu bamukupangire wali ng'apangulukusenga nga ddole. Era mugenda bababale. Bannayo omuntu alaba maama Ebeni mu layini y'ababala mbuulira. Wabula ng'ombuulira bituufu. Gwe mukuba ekifaananyi kasitola bababala nga bakyamye waka mbuulira. Mumanyiro Museveni bukyanga atubala yali atuwadde ki? Si ye pulezidenti wammwe ate abayita obbabala ate mugenzi.